Essula 17. Ne kano ke kaali akalulu ak'ekika kya Manaase, kubanga oyo yali omubereberye wa Yusufu. Makiri omubereberye wa Manaase era jjajja wa Gireyaadi, kubanga yali mulwanyi, kyeyava alya Gireyaadi ne Basani. N'akalulu ak'abaana ba Manaase abalala kaali ng'enda zaabwe bwe zaali: ak'abaana ba Abiyezeeri, n'ak'abaana ba Kereki, n'ak'abaana ba Asuliyeri, n'ak'abaana ba Sekemu, n'ak'abaana ba Keferi, n'ak'abaana ba Semida. Abo be baana ab'obulenzi aba Manaase omwana wa Yusufu ng'enda zaabwe bwe zaali. Naye Zerofekadi omwana wa Keferi, omwana wa Gireyaadi, omwana wa Makiri, omwana wa Manaase, teyazaala babulenzi wabula ab'obuwala. Na gano ge mannya ag'abaana be ab'obuwala: Maala ne Noowa, Kogula, Mirika ne Tiruza. Ne basemberera Eriyazaali kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'abakulu nga boogera nti, Mukama yalagira Musa okutuwa obusika mu baganda baffe, kyeyava abawa nga Mukama bwe yalagira obusika mu baganda ba kitaabwe. Ebitundu 10 ne bituuka ku Manaase, obutassaako nsi ya Gireyaadi ne Basani eri emitala wa Yoludaani, kubanga abaana ba Manaase abawala baali obusika mu baana be ab'obulenzi. N'ensi ya Gireyaadi abaana abalala ba Manaase ne bagirya. N'ensalo ya Manaase yava mu Aseri n'etuuka ku Mikumesaasi, Sekemu gye kiraba. Ensalo n'eyita ku mukono ogwa ddyo n'etuuka ku abo abaali mu Entapuwa. Ensi ya Tapuwa Manaase n'agirya, naye Tapuwa ekyali mu nsalo ya Manaase abaana ba Efulayimu ne bakirya. Ensalo n'ekka n'etuuka ku mugga Kaana ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'omugga. Ebibuga ebyo Efulayimu n'abirya mu bibuga bya Manaase. N'ensalo ya Manaase yali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'omugga, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Oluuyi olw'obukiika obwa ddyo Efulayimu n'alulya, n'oluuyi olw'obukiika obwa kkono Manaase n'alulya. N'ennyanja yali nsalo ye. Ne batuuka ku Aseri ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, ne ku Isakaali ku luuyi olw'ebuvanjuba. Manaase n'alya mu nsi ya Isakaali n'eya Aseri, Besuseyani n'ebibuga byakyo, ne Ibuleyamu n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Doli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Endoli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Taanaki n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Megiddo n'ebibuga byakyo, z'ensozi 3. Naye abaana ba Manaase ne batayinza kugobamu abaali mu bibuga ebyo, naye Abakanani ne baagala okubeera mu nsi eyo. Awo abaana ba Isirayiri bwe baafuna amaanyi ne bakoza Abakanani emirimu emiragire ne batabagobera ddala. Abaana ba Yusufu ne bagamba Yoswa nga boogera nti, kiki ekikumpeesezza akalulu akamu kokka n'ekitundu ekimu okuba obusika? Kuba ndi ggwanga ddene, kuba okutuuka leero Mukama yampanga omukisa. Yoswa n'abagamba nti, oba oli ggwanga ddene, golokoka ogende mu kibira, weesaayire omwo mu nsi ey'Abaperizi n'ey'Abalefa, kubanga ensi ey'ensozi ya Efulayimu ekufunza. Abaana ba Yusufu ne boogera nti, ensi ey'ensozi tetumala. N'Abakanani bonna abali mu nsi ey'ekiwonvu balina amagaali ag'ebyuma, abo abali mu Besuseyani n'ebibuga byakyo, era n'abo abali mu kiwonvu eky'Yezuleeri. Yoswa n'agamba ennyumba ya Yusufu ye Efulayimu ne Manaase ng'ayogera nti, oli ggwanga ddene era olina n'amaanyi mangi, toliba na kalulu kamu kokka, naye ensi ey'ensozi eribeera yiyo, kuba newaakubadde nga kibira, oli kisaawa, n'amakubo agavaamu galiba gago, kubanga Abakanani olibagobamu, newaakubadde nga balina amagaali ag'ebyuma, era newaakubadde nga b'amaanyi.